abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi onako lwaleero nkomyewo nga bulijjo ne director Kabejja nannyini Sozo Property Consultants ate ng'agenda kubeera atutambuzamu onako lwaleero tugenda kulambula Abu Dhabi City Estates zaffe empya okuva wojja ku Sozo wazze paka ate wotuuka ku estates zino tugenda kuba tukutambuzamu onako lwaleero director Saso kulaba samusonyo nange okusinkana HK Media olwaleero ngenda kuba wasanyu otutegekedde ki leero njagala mbeere wasanyu nnyo nga ndaga ntwala abantu kasavu kanyama step by step kukona kukona paka kwested kubanga tulinamu abantu baffe ekike abalowooza nti eyo batugenda wala nnyo mu kyalo nnyo mu byateeka ebigere naye twagala tukulage nti tukutwala mu nsi nsuubize mu nsi ey'ebirooto byo wogenda okweyagalira ebbanga lyonna okitegeera soka tutambula tutya soka kino omuntu waffe kyeyandiyagadde okumanya yonna gy'asinzire okutula bwatuuka ku Sozo Properties katwagala tumulage office wajja otuukira then bw'ova mu office nawe wajja ogenda tugenda kubalaga ploti za miliyoni ejeegi Abu Dhabi City Estate yaffe guddwawo ekika nungi nnyo abantu bagenda gyerabirako miliyoni emwemu yokka ey'ensimbi za Uganda so omuntu bw'atuuka kino kyaba asuubira tutuuse mu office ya Sozo Property Consultants gwe omuntu ayagala okujja okubeerako n'ekyofuna okuva wano ku Sozo Property Consultant bino by'olina okusuubira naddala gwagenda ku estate ya Abu Dhabi City gye tugenda okutwala olunaku olwaleero singa oba otuuse mu kireka ojja otya olaba otya abali ku reception bakugaidinge paka ate ku estates gye tugenda okuba nga tubatwala olwaleero so director omuntu ng'atuuse wano kikyabeera asuubira omulungi waffe yenna gy'abaviiridde nga omaze okutuuka wali ku display ya Sozo Properties then tukuyisawo ne tujja ne tuyingira eno munda ku cashiers office kati omuntu bw'otuuka wano mu office olaba abakulu bano abali ku gundi eno wano omuntu wasasulira first installment first installment eyo gy'asasula ye installment esooka ku ttaka ye deposit esooka ku ttaka ate ye facilitation fee mu Luganda olutuufu twandigambye nti wano omuntu wasasula ssente zigenda okuyambako mu by'okumutwala okulambula ettaka mu by'okumutambuza n'okumulabirirako mu kkubo then ate ssente ezo ze zimu zikozesebwanga ensibo esooka ku ttaka deposit esooka nti wano bw'ojja n'osasula emitwalo 10 ng'oyagala lyakakadde bw'okomawo kati wano wakatuuka osooka kusasula mitwalo 10 then bw'okomawo n'ogamba nonze ploti eno namba gundi poloti mukaaga oba poloti mukaaga yandibadde sasula miliyoni omukaaga wano sasula miliyoni 5 mu emitwalo 88 oba 9 oba sasudde 10 oba sasudde 12 88 so mainly wano wekikolebwa so kati abalungi abatulaba tugenda kuba tweyongerayo nako lwayo tugenda balambuza Abu Dhabi City eno ye estate yaffe empya gye tugenda okuba nga tusabukula olunaku olwaleero ate nga twagala tumanye otambula otya okuviira ddala wano ekireka Kamuli Road singa obeera osazeewo okuyita Namugongo Sonde otuukayo otya beera ng'otambula naffe ate tube nga tukulamuza olunaku olwaleero amiina abalungi abatulaba tutuuse kyali wajala mu junction tuvudde okuva Kamuli ku offices za Sozo Property Consultants olunaku olwaleero tugenda kuba tubatwala mu Abu Dhabi City ku estates zaffe empya ate nga twagala tubalage otambula otya wano we tuyimiridde ekkubo lino lyolengera ligenda Naalya erikkirira eri wansi ligenda Namugongo Sonde paka ku estate ate eno gye tuvudde Kamuli Road Kireka director akatono ennyo ke nandyagadde okuyisawo ekikaakalala kino kye tutera okugamba abantu baffe nti estates zino ezikula wano Naalya Namugongo zikula zigenda eri mu ziri estate zaffe ze tuli mu kuguza abantu baffe miliyoni ya sente mwemu kati ensonga lwaki zino estates mu bitundu byeno ze tusinga okuba nazo ze zikula nnyo kubanga Kira Namugongo kyali wajjala zino estates z'amaanyi nnyo so batambule naffe tubatuuse ku estate ate babeere nga baziraba Sozo ndetedde amalala onfudde Landi Road mama wa malala Sozo ndetedde amalala onfudde Landi Road mama wa malala kale kakadde kange kuze Poloti tandise okuzimba kale kakadde kange onfudde
sasudde kibanja mpola buli lwe nafunanga Smart community eyo gyenzija nalinnya n'omutindo bino Sozo byekola Sozo so kati wano wetutuuse wano wetutuuse tuli Misindye mu junction mu junction nga tetuyise eri ku Jinja Road awatera okubeera jamu omungi kati wano tuli Misindye ng'ovidde Namugongo ye junction eddako wano eno lino ekkubo lyeyongerayo ne liddayo eseeta eri ku Jinja Road naye kati wano eno tusala shortcut kumpi nnyo Bukerere Road n'omuntu n'alabika nti atuuka ku estate oba n'alabika nga atuuka ekiyunga kale kakadde kange ofudde Land Road tandise okuzimba Sozo ndeetedde amalala sasudde kibanja mpola buli lwe nafunanga Smart community eyo gyenzija nalinnya n'omutindo bino Sozo byekola Sozo Director. Yes. Kiri kitya wano? Wano wetutuuse tuli Kiyunga abalungi abatulaba HK. Wano lino lyekuba eriddayo emukono. Lino lyali kutwala emukono eri mu jamu. Olaba just dakiika 2 okuva wali we tubadde Misindye. Paka wano Ekiyunga. Tutudde wali mu Kalagi tudde nakifuma tukendese. Okay. Yes. Building smart communities for the future. At 1 million shillings you become a landlord. 1 million plot you become a landlord. Oh, you become a landlord. Sozo properties. Sozo properties. Oh, Sozo properties. Sozo properties. For the future. Ebyalo bino director nansingako okubitegeera. So twakava Ekiyunga. Just dakiika 2 tuyise nakifuma katuzendese. Nosanga ekipande kinene bwekite kiriko Sozo property oguliko Abu Dhabi City Estate. Yes, so kati wano tugenda kuserengeta abantu balagire ddala estate buli kimu kyonna bakirabire ddala bulungi. kale kakadde kange ofudde Land Road tandise okuzimba Sozo ndeetedde amalala sasudde kibanja mpola buli lwe nafunanga Smart community eyo gyenzija nalinnya n'omutindo bino Sozo byekola Sozo abalungi tweyanziza nnyo okubeera nti mutulaba okuva gye twatandikidde tutuuse ku Abu Dhabi City nga tuzze okubanjulira estate yaffe empya eya Sozo Property Consultants nine director Kabejja omunene wa Sozo. Yes kati wano we mu Abu Dhabi City wano tutuuse mu Abu Dhabi City kino kipande estate yeyo abakulu bawe bagenda okubanga bagitulaga yonna. Estate eno HK erina plots 11 mubaamu ennene kwoyo abayanguye mubaamu n'ezibeera entonotono. So ajja kubanga azeetegereza omuntu waffe omulabi yenna asinziire alabe eriwa gy'asobola okusinziirako ate zonna zino tuzikola ku dimension ya 25 by 50 mu area ngeri gye nalaba luli ey'ennyumba yaffe kwe twagissa. So kitegeeza nti omuntu asobola kiri kyalaba wali eri ekimenyedde asobolera ddala bulungi nnyo okukiteeka ku plot eno. Yes eno ye sketch. Yes. Okay. Eno ye sketch lino lekuba eriyingira wano ku kamera lino lekuba eriyingira wano eno nga we tuyimiridde era bw'oba oyingira omuntu waffe yenna gy'ovudde subira okulaba ekipande kino. Ebipande bino bikulagirira okuva wali ku kkubo paka wano eno we tutuuse. Eno estate HK ya miliyoni ya sente emu. Kino okyogera okukigira ddala ku source ku director yennyini wano bw'ojja ne miliyoni ya sente emu tewaba kubyanza tewaba kutagaza. Yes so wano miliyoni emu. Yes neighborhood ndowooza olaba abantu bazimbyeyo mu kkubo yonna gye tuzze tuyita abantu bazze bakola developments ez'amaanyi amasannyalaze gali just mitingo 2-3 ogatuusa wano eno amazzi ayagala amazzi ga pipe osobola okusima naye boreholes kweziri ku kino kitundu ky'abantu kakati nga bw'olaba mikwano gyaffe point omuntu watuuka mu estate tulinamu ze tuyita points ke kaba akati akamakingira ddala wano eno surveyor kyaba yakola akati ako ketuba twamakinga olusi tukozesa buti olusi tukozesa buyinja naye kati mu estate zinene zibeere zigira akati kaba kawanvu bulungi akatera okwezirika mu ttaka. So nga bw'olaba kati eno 25 kati wano mu maaso eri 25 nga bw'olaba bwe bakulaga wano eno then wali eri n'egenda 50. So
eno ye Abu Dhabi City yaffe abantu bafa balungi banditaze okulaba All right. Okay, so kati omuntu singa abadde ayakatweyungako essaawa eno yaleetaze okumanya nti ajja ati eno era kyetaagisa kyo okubeera nti najja wano omulambuze plot kuba wayinza okubaayo abakatwegattako nga tebatandise naffe bw'otuuka ku Sozo Properties osasulayo emitwalo 10 ezo gyemitwalo 10 gye gya facilitation ate ye first installment oba ye deposit webale nnyo ye deposit yesooka ate ze sente zikulabirirako mu lugendo okuleeta nezikulambuza abalambuza abaffe bakugu balungi bayonjo balabika bulungi tukugira mu mmotoka zi VIP tugamba ensonga n'ebeera ddala bulungi so kati omuntu bw'amala okugula mumakingawo tumuteekeramu poloti ya Hadija temugikwatako era ne measurements zaayo ne bwaba taliwo okumala bbanga ki bana because tulina ba agents ba brokers bani abajja baleta mu estate ate waliwo abaana abali ku kyeyo tagenda kuddirawo mangu naye kati tugine ekyokulambula nti omuntu bw'ajja mu estate n'asanga nga waliwo akapande ne wabanga broker ne wabani amanya nti wano wagule then ndamuze endala ate singa bwe kiba mu estates endala nti zonna zibeeraawo tomanyi ngule tomanyi naye akapande ak'ekika njagala nkyogerere ku media nako kasasulibwa ku Sozo Properties kamitwalo etaano yes buli estate gy'oba okoze gy'oba oguze so kati ndoza nga tunatera okufundikira abantu baddire mu Sozo Property Consultants esangibwawa Sozo Properties tuli kireka okukamuli road Sozo Properties wetubadde emyaka gyonna okuva 2013 paka kati awo wetuli tetuvaawo tweyanza nnyo yonna gye twatandikidde tubajja okuviira ddala ku Kamuli Road paka okubaleeta ku Abu Dhabi City njagala okwebaza abalabi baffe abalungi gwe wena omuvubuka yagala okwezimba ng'omukyala ali ku kyeyo oba omwami bwe yakulakula nedda naye ng'ogamba nti njagala kwongerako dduuka misinde ku Sozo Property Consultants imbeerawo nnyo n'omwami Sozo Kabejja ate nga yenna nnyini w'ekintu kino okulaba nti tubaweereza tweyanza nnyo bakwano tujja baddira omulundi oguddako. Amiina.